Tetulina mukisa gwonna gwa kuwangaala mu bulamu obukristaayo nga tukolanga ffe bwe twagala. You run things according to your own terms. Oddukanya ebintu nga bw'oyagala bitambule. Don't do things according to your will. Ojja kusimbulibwa. Kyabulabe nnyo okuyingira mu kikemo okutandika okukola nga bw'oyagala. I want to assure you, you will be uprooted. Waliwo akemeddwa okulowooza ti amaanyi g'emirimu gye gali mu magezi ge. Waliwo akemeddwa okulowooza ti amaka ge kimu ku kimuyamba okugaddukanya kubanga maama we yamukuza bulungi ate n'akulirako ewa ssenga n'amubuulirira ate jjajja we n'amufumbirira. Kaakati waatuuse alina diguli mu maka kubanga certificate ne diploma yabisomere wa ssengaawe. Amaka teganywezeddwa ssengaawo yadde yakubuulirira, era bw'olikola nga bw'oyagala mugo ojja gasimbukamu. Bizinesi yo tenywezeddwa lwakuba nti oli strategic nnyo. Kiddamu tigwe oli mugezi wabala abalala be batabaze. Apaana, njagala okutegeeza bw'olisalawo okukola nga bw'oyagala ojja kusimbulwa. Kati bw'obeera mu bulamu buno n'obaako ne success gy'okozeko achievement mu bulamu, tobeera nga Alexander. Don't do things according to your will.